Tuli ku Chomaz Lounge wano wenze okusisinkana MC Ryan tugenda kubanga tuwayamu ku butya ekintu kino bwakikwasaganya tegere gyenvuddewo ekintu kino yakiyingira atya atuuseewa weyongera omutegeera kyemmanyi interview eno wenaggwera ojja kuba olina by'omuyigiddeko ate nga weeyongedde n'okumutegeera omuwe n'emirimu kubanga ekintu akikwasaganyiza ddala. Kale subscribe, like, comment, share nyiga akade osobola okufuna programs zino nga za kapremieringa ate osobola n'okusasulayo akasente katono nnyo n'ofuuka member wa channel eno n'oba ng'olaba ebyo abalala bye batalaba. Ku Fik Media kwe tuli emyaka 7 ekintu kino nga tukikwasaganya. Tuli ku kkubo wano ojja kuwulira emmotoka eziyitawo ne booda n'aboogera naye nkiwe eddoboozi ojja kuba oliwulira bulungi nnyo. Ryan nsanso okusinkana ogamba otya? Nga ndi bulungi ssebo pozi gweyo. Nange gyendi babuuzeeko obeeyanjulire. Okay, basebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okubeera no nammwe ku Fik Media okwogerako nammwe abawagizi bange n'abantu bonna okutwalizaamu abagoberera omukutu guno ate nga nnyongera bagamba mugambe ne bannammwe basubscribinge basobole okuba nti no bagoberera buli kimu ekigenda mu maaso ku Fik Media. Bino by'osubwa gwani ssebo? Amannya nze Semakula Gaddafi Ryan, abangi gwe mumanyi oba gwe muyita MC Ryan, nga nkola wano ku Chomaz Lounge n'ebifo ebirala era mu Masaka muno ne Kampala twatandise ofuluma oba oli awo twetaagira ddala amaanyi gammwe n'obuwagizi bwammwe ate tusobole n'otutuuka ewalala era ewala. Lwaki oyina abiri? Gaddafi Ryan? Gaddafi tugambe nti nno erinnyo bali ava ku president w'eri Libya erigyali nti yali musajja wa mugumu w'amaanyi. Then Ryan era linnya eritegeeza okubeera blessed nalyo taata yampaako limu ne mukadde nampaako limu mukadde omukyala ate engeri ekya nti nakula bombi baatuuma naye engeri gye nakula nti nakula nnyo ne maama nga taata teyaliwo mu ngeri emu oba endala kati n'ensigaza erya Ryan lye basinga okumpita. Semakula mubaba tuba balugave ssebo. Nedda abo baba ffe tuli bakawala. Ngumanyi ngezaako gwandugwa serukulu lengejja bwompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Era ani yali akasaba? Era kirabika ffe aboolugave ffe abaali bakasaba abasajja. Olukawala ki? Akawala kati nze nga nze mu ndowooza ennyangu nze akawala kensuubira nze ku ludda lwange ndoza gwali muzindaalo kuba nagwa mukwano n'omuzindaalo. Ebintu bya Buganda gwe bitaputenga bw'oyagala ofuna obuzibu. Nedda si kufuna buzibu, buli omu alina Semakula wandigenze n'onoonyereza ebintu ebyo n'omanya ebintu by'ennono era yaliridde nnyo obuwangwa n'ennono. Ansi biga yalirira omubala wensobodde okuba nti ngumanyiddeko n'ebirala tujja bimanya mpola mpola. Kati akabbiro kissebo? Akabbiro jerengesa. So gwe tuli naye MC Ryan tubulirewo katini nnyo naye nga sinabagenda njala ombulire kusomako. Ba MC mwine ekintu kye mukola ennaku zino mwogera nnyo oluzungu ate nga tuli mu Buganda wano. Abantu bemuweereza lwe basinga okutegeera lubanguyira nnyo nga mmwe ba MC oba ebitabo bye bingi mugezaako tulaga nti ffe tetwasoma nnyo ate nno ekisinga okukwasa ennaku oba ekisinga osiza ate ne mulukubiramu n'embogo nno olumu. Oluzungu
oluzungu si kintu kya oluzungu si lulimi lwangu. However much tuva buto nga balutusomesa okusoma oba mu masomero gye tuyita, n'oluzungu si kintu kyangu oba si lulimi lwangu. Era nze bwonsanga nkola manyi okuteekamu oluzungu n'oluganda kubanga olina ogenda oluzungu lwe lusinga. Era si nnyo kubanga si luzungu, nze wengambira nti oluzungu si lusinga kubanga ne terms zenkozesa ez'oluzungu ziba easy, ziba nyangu, ziba zangu iro. Omuntu wa bulijjo z'ategeera. Omuntu wa bulijjo yakoma mu pitu. Ate era kyovola tuteekamuko ku luzungu nti waliwo ne target audience eno tugeze wali bazze bavudde bweru, oluganda bamanyi lutono oba bamanyimu ku luswayiri oba olunyankole. Kyovola tukyanganya ki ennimi nota besinga ku lulimi lumu. Kibi okubesinga ku lulimi lumu nti oba tugeze oluzungu kubanga ojja kuba oyina audience gy'oggaliddeyo nga bo bali tebaagala kuwulira nnyo oluzungu okusinga baagala luki. Wakyanga oyina audience ng'oluzungu terugitegeera n'oluganda olwokola otya? Ng'oluzungu n'oluganda terugitegeera bw'ogenderako mu nnimi endala kisinziira woba olina okugenda okukola. Omuntu yenna bw'akuwa omulimo oba mu kifo kyo oba mu kifo ki olina osooka okunoonyereza abaawo wano beeyisa batya ku lunaku bwe lutyo bampaddeko night. Osobola oddusanga night nga mubeeramu like Batanzania bokka naye ate Abatanzania bali educated, bali land, bamanyi ku luzungu. Oba olina kati era okukwata oluzungu n'olutabulamuko ku luswayiri n'olulimi olulala naye nga tokozesa like oluganda olusala n'okozesa oluswayiri ng'emutukula eyo nga mmanyi nti audience gyenja okusisinkanayo eyinza okubaamu abatizeedi abawera. Oluswayiri lwange bwe mba sirumanyi ogwo omulimo guba gunnemye. Nedda ssebo. Ati mba sijja ttagala na luzungu lwokka. Nedda ssebo omulimu guba tegugwa. Kati jjukira eri oluswayiri ye mother tongue. Naye nti era abatizeedi okufaananako naffe n'abana Kenya baafugibwa Bangereza. Era kyova olaba abasinga bajja eno mu Uganda basome ku Lungereza. Ekyawukana ate kulwana ne Burundi nti bo Bafalansa bye baba bafuga, kyova olaba bo basinga kwagala nnyo Lufalansa. Naye ffe wano osobola okukola kye bayita research ate naffe kennyini obaako n'ennoonyereza gy'onoonyerezako ku nnimi ez'enjawulo. Kati osobola okubeera mu bbaala n'ogamba abantu tugeze tuli wano wennyini ku Chomers Lodge twende, kitegeeza tugende mu maaso oba to go on. Luswayiri kati ebyo byonna oteekamu mpola mpola nga bweyongera okukola research n'okuyiga ku nnimi ez'enjawulo. Rayaan ewaka muli bameka? Waffe tuli abaana 3, abalenzi 2 n'omuwala omu last born. Nze ndi wa 2. Mu maama oba ne family yonna? Mu maama waffe. Lwaki ogamba nti taata teyaliiwo? Taata maama baayawukana? Sijja kiyita nnyo kwawukana naye taata yagendanga nnyo ku zituwa ez'enjawulo. Ze sijja kubuulira nti yagenda wano oba yagendanga bw'ati. Yalinga akola safaari bwe biti? Ng'akola nnyo safaari naye era naye yatuuka ndowooza n'alabanga ekyokudda eno okubeera naffe oba ne maama waffe tekikyamuyamba. Ki egitera okubeeja safaari? Yali musuubuzi? Yali olumu akola obusuubuzi olala mu mmotoka ezo ennene zilinki zigaso bwe bityo. Yali ayita ndowooza omugenzi Kamulukojja. Abo baali bwezo zibaasi ennene. Kyavaamu ng'abasuulawo maama nga sijja kiyita nnyo okusuulawo naye point blank ekintu kyonna era we kiba mu ideology bwetyo oba mu ngeri eyo nga era kyenja okwogera n'atusuulawo. Kati tuli ba single mother naye tetukyevumangako era tukyenyumirizaamu oba oliawo kyekimu ku bitupushinga. Kyekimu ku bitupushinga okukola bino byetukola ki byetukola. Fiizi olwo kuba musomye, mwonna musomye waka? Tusomye. Taata we yayawukanira ne maama oba we yabasuulirirawo yaleka mwina we mutuuse maama watandikidde? Nedda, yaleka ne mukulu wange tanatuula wadde P7. Abasuulawo mukyali bato nnyo. Tukyali bato. Mukulu wange ndowooza alinga mu P5
ate ng'oli omuto anaatera okukola kyokuzaalibwa ng'ate nange neetaaga nsoma bwe bityo. Ne mutowo gyali? Ne muto wange gyali. Kati ebyensoma ani abikwasaganyiza maama nga ndaba ng'obuvunaanyizibwa obuba obw'amaanyi ennyo ku ye? Buba bw'amaanyi naye kyovola kye kiri kye nkugambye nti ensonga etupushinga okukola bino bye tukola oba okuteekamu amaanyi bye tukola kubanga tulina ku maanyi ga maama. Kubanga maama atulaze nti wadde ndi mukazi naye nina kye nsobola okukola oba oliawo n'abasajja abasinga kye batasobola kukola ki kumalako nakyo. Ne maama apamba nnyo buli mbeera ne tusobola okuba nti no tuliko we tuli era tulina we tutuuse. Ndowooza oluyimba lwa Jamal Wasswa luli olw'abakyala abazira lutuukira ddala ku maama nnyo era bamanyi n'oddukuba mu bbaala n'ensirisa ku bidongo neŋŋamba wabalikoodinga balikoodinge nenkubamu ka flashback nenkadedicatingira maama wange. Kati bw'ozza akatambye mabega ki ky'osingira ddala okujjukira? Olinamu ku moments ezimu ez'enjawulo z'ojjukirayo z'oyinza okunokulayo nga mu butuufu bw'ozijjukiramu n'amaziga gayinza okuyitamu? Tebyali byangu bingi ekyolina okumanya. Waliwo ekiseera ekyatuuka muto wange oli yakazaalibwa ali awo agenda mu mwaka nga gumu atandise okulya tetulina kyakulya maama yetakola ng'ayiiya nga bw'omanyi ng'agamba kasukaali kaleke ka muganda oli kakoota nako tulina we tuva okukasabiriza bwe kityo. Sijja kiyita nnyo okusabiriza oba tulina we tuva okukajja. Ne n'abaatuyambako bonna abaatukwatirako inshallah Mungu abampeera omukisa ogw'amaanyi. Kyenyinza okwogera. Maama yaani abeerawa? Maama wange ye mukyala Nakato Rose. Abeera mu Kirumba. Kirumba wano? Ne Ssunga Luvule bwe watyo saidi ze Luvule eyo Kayugi. Naye abeerayo gy'asinga okuwangaalira yatambuliza emirimu gye egy'obulimi n'obulunzi. Kizza wano mu Kirumba tabeerawo nnyo, ajjawo lwalumu lwalumu. Ekitegeeza wano we waali ewa taata? Tupangisa bupangisa. Manyi nti bayi taata we yagendera waliwo amaka already? Tewali. So mbulira kusomako nasaro ogisomera wa paka wotuukidde? Nasare nagendako Nasare twali tubeera Kyabakuza n'ensomero ali ku Kyabakuza primary. Somero liri awo lya government awo Kyabakuza then primary era nentandikirawo primary 1 ne P2 nemmala nenvayo nenzija wano ewali ku Hope wano mu Nnyendo. Wali mu Nnyendo nensomerawo ko nga waliwo maama wange omutaawo nga naye musomesa. Essomero eryo likyali lyabalokole? Ndijjukira edda lyalimu obulokole bungi. Essomero eryo lyalimu obulokole bungi ate nga likulira ku speed ya waggulu naye lwakuba lyatuuka ne livaawo emba serabidde pozi nga bazzaawo likyaliwo kati baali lyavaawo kubanga nannyini lyo olwafa ebintu byonna ne bikola ki ne bibanga ebigootaanamu. Then wenva ku Hope nengenda ku Step Up Primary School. Wali ku Kyambuka Ekitovu? Ku Lwekitovu nava kuva P5 paka P7 nentuula bulungi ebigezo byange ebya P7 era nembimala. Nenfuna aggregate zaali 7. Awo then nengenda mu secondary nengisomera ku Archbishop Kikwanuka wali Ekitovu. Yambuka Bwambusi neyongerayo olugendo ne lweyongera gye nasomera emyaka 4. Wagituulirawo? Yesebo. Yo n'ofuna bumeka awo? Nafuna 31. Nayo first grade. Wemba serabidde pozi nga kati byakyuka naye 2016 awo we natuulira. Obulayo nga kamu? Oba obulayo kamu. Kati then wenvaawo ku S4 nengezaako soma S6 nagezaako wano ku Masaka Seeke S5 ne S6
naye nentuuka nendaba nga kirabika kale nalina kufujja eriwerako nga ndaba S5 ne 6 nyinza okudisappointinga maama ne sigiyita. Kati 5 wagisoma n'ogimalako n'ogenda mu 6 n'odropingira awo sikitegedde. Nasomayo taamu emu mu 5 nagenda okulaba waaka mungi bagoba embwa tebangoba eddalu lye wakola ku seeke bakufubutula matrak kiwala ate awo nali makiwalinzeemu nali nkuzeekuzeemu eddalu nasinga dikolera kwa Archbishop S23 awo S4 yatuuka nenzikakkana nemanya ekyokukola ate then kuseke nasomayo taamu yasooka eyokubiri yalinga makati nenvaayo. Kati olwo maama n'omugamba otya mbunze sijja soma ekyesi namugamba maama kirabika ekyesi kyewali oŋŋamba kyali kituufu kubanga ali yaŋŋamba funayo koosi gyokola ate nga nensawo ewaka si ya mulembe neŋŋamba kanvumiriye ngezeeko nsome S6 naye nebikolaki munange nebiga nendabanga nyinza okwononera maama sente ze awo 2017 yenna nemukolaki nemutuula mwaka mulamba nengezaako genda okusoma obusawo naye era sente zaali nyingi naye waliwo abalinga abali redo tuyambako nemwobwo obudde ne batajjirawo obubonero bo nga bufuna bwa biochemy physics ne bangamba n'okungamba mpozi nga bampadde okubeera laboratory technician kubanga biology ne chemistry waliwo awo okwezi ebbiri ze nakolamu 8 ne bagamba nti nno tebasobola kolaki kunzikiriza kola nansing yesebo ekituufu abeetaaga nozanga credit ekitini ennyo credit tebeetaaga pass. So kati ogenda okulaba nga obwa lab technician tejja kusoboka nandabira ddala no way naye nga yo passion wagirina ey'obusawo oba any medical related field abaaliwo we bagamba nti nno basobola okumperera mu busawo neŋŋamba kaŋŋende mu ekyo sina kyakkola geekyamazima kyekyo naye nga ne maama era akimanyi bwagamba tugezeeko eyo tetulina kyakkola ki bwe tutyo okufundikira ennyo nemmaliriza nga 2018 ngenze mu primary teachers college that is Ndegeya Kowa PTC oyisa ekiyimbwe nensomerayo emyaka 2 2018 ne 2019 naye ogenda eyo kyenzijukira ekiri related ku ebino byenkola era obusomesa nali sibwagala gekyamazima lwanakola ntya neŋŋamba kangende bugenzi kubanga awo embasa erabidde omusajja Bobi Wine Kyagulanyi we yasitukira maama naŋŋamba Bobi Wine omulaba ne waba yasoma 6 obanga teyagisoma alina equivalence ye 6 asobola okwesimbawo wonna wakolaki wayagala neŋŋamba ekyo kyakulabirako nnyo nange neŋŋenda mu Ndegeya funa equivalence ye 6 era Katonda nannyamba nengimalako nayita bulungi saafuna liteeke nembimala bulungi naye nga kyenzijukira mu genda eyo twali ku Rivers Party twali tuziyita Rivers ate tuziyita Prom Party nga kati twali ku Rivers Party mu S4 twali wali ku Garden Court ku Archbishop kyenzijukira Matt Musobo mumanyi oyo muganda oyo kojja wange muyita kojja kubanga tukuze ffenna tweraba biki tuli related mu ngeri eyo naye ye yali MC ate yali mu 6 ye yali bola naye yali MC ku Rivers Party ekintu ekyo kale ne kinkuba nnyo mbudde obwo nange nali ngezaako samba mupiira ku Archbishop naye sinyira just kwegayazaamu kuba sigamba nti ekitone nakirina ekyamaanyi kisamu omupiira kwegayazaamu kunyumirwa kuba nze omupiira gunnyumira nnyo naye Matt MC kyakola ekyo nekimpa inspiration y'amaanyi ku mutima gwange ne watya one day I can try this out nenkirekawo neŋŋamba anyway nengenda mu Ndegeya basina na kyendowooza wabangayo zipati naye nga sisobola gamba nti oba nze emusaani naye nga kyenzijukira nga lifestyle z'abayimbi zinkuba nnyo zinkolera nnyo naddala baba Tanzania
ba Diamond Platinum, ba Harmonize, ba Rayvanny we batyo nga lifestyle zaabwe zinkolera nnyo nga mbegombera ddala. John Black awe yajjira n'akubazi makanika nga nze lifestyle yaabwe ng'enkolera nnyo naye nga nze naturally ndi musajja ali stubborn mu real life. Nina effujjo lingiko eri omuntu gwe simanyi sobola mukolako ffujjo kuba mba simanyi character ye na biki, naye omuntu nga character ze ndi used kuzo musajja nya eyeewa abantu. Mbeera nnyo mu association n'abantu. I do a lot of jokes, fun. Mbikola nnyo eri n'abantu bendi close nabo bensuubira bemmanyi. Naye olumu era omuntu eri tava eri nti biki bangi oli ava eri nayagala biki nombongako nomuga it is enough naye nga si nti oba weeraga. Just olina oteekawo eyo gap nti takumanyi nnyo naye tomukola ki tomumanyi nnyo naye nga nze bwe ntyo njogera nnyo era ku muntu akola ki ali used gyendi oba gwendi used ku ye. So 2019 omaliriza koosi yo ozaako okya ate nooza 2020 awo covid wajjira mu Gwokusatu. 2019 maliriza koosi nvaayo ku college tusanyuka tuvuddeyo awo twesiibudde 2020 tutandika January noonya ku mulimu munnaye ntambuza ebibaluwa. Ngenda nfunayo yasomero munnange gye nsomesa so kati lyava nawo ngera bamanyi obulamu bw'okweyiya nfune kasende nange omuvubuka sobole okufuna kuzisasula ennyumba bwe ntyo era bwe nagiragiranga nga bwe ngenda olumu bwe mpoota n'okupoota sente nga zeetaagisa nsobole okubaawo. Kitegeeza okuzimba okutegeera sikutegeera nnyo naye ebyo simanya kutabula nkokoto kukyusa mu ssenyu gutabula mu mazzi kuteekamu seminti mbisobolera ddala kuba nabikolako era ebbanga eriwera. Ne ku byokusomesa wentambuzaako mpola mpola. Covid nga tannajja 2020 nagendako e Kampala era ngenze ku byakusomesa. Kati ngende Kampala waliyo teyali mukwano gwange actually waliwo omuwala gwe twasoma naye eyali boyfriend we. Ne mugamba naye sobola kola bwe musi kubanga yali agezako ku DJinga nga yagala kubeera DJ ne kati yabiva namu nenga neze sobola kubanga ayogerera biki bwento bwenfuna passion eri strong kubanga nali njagala nengamba nenga kiri week bwento bwenfuna passion eri strong nengamba I will give it time ndabe era ndoze Kampala namalayo week nga 4 covid najja wiki 3 nga zigenda munya covid nakola ki najja eno nenkomawo bubi nnyo nadduka na buddusi nenva gye nali covid nga wamutya nnyo bagamba nti bagenda kusula buli kimu nengamba ebintu by'e Kampala si byangu nenzira eno mukudde eno waliwo mikwano gyange gyali close gye twali tuva nagyo college kuba mbudde bwe yali environment gye nalimu nembaga ngenda kubeera MC ngenda kolanga eri wansi ku Falkland bagita Falkland eri nenga bannake yakamu nenga nenga nali ngendayo just kwejubisa mbwejubisa. MC Jackson awo singa nasoma yaliko eyo kati twali twaconnectinga ddanga njogera naye ngera connection najijja ku Mati naye kubanga yali akola eri ku tavern. Nengendayo awo nga gyali Jackson mpola nkale nga muwulira amanyi bwekityo naye beba abamu ku bantu benyiza okugamba nti no bampa inspiration y'okubeera MC Jackson singa nasoma ne MC Mati. Kintu nobanga okitandika bwotyo kati wano ofunawo otya kuba kati ozze weeyiza bisobose biganyi kati ku chomazi wo ojjawo otya akakisooka funa kati okutandika okukolera ngera wenagambye tuva ombudde bwa covid chomazi ene ekwata najjawo kolumu twali tuva eri ku rugby Jackson atandise okunzikiririzaamu singa nasoma atandise wakasozi ku rugby yali ategekayo pate bali bagiyita batya oba
Chill and Grill, yes. Kati Jackson nga ampita ankubira essimu antera ku message ku WhatsApp jantukwatemu tomanyi oyinza okutandikirawo mpola mpola nga ngenda ne tukwatamu mpola mpola era nga ngamba kino okoze bulungi kino kitereezemu kino okoze bwoti nga olumu ampayo ne kase nangamba transport naki ne facilitation like that. Tukutumiddeko nnyo MC Jackson singa nasoma. Big up on yourself. Naye ekibuga wakitulekera ssebo. Ekibuga kyaffe wakitulekera. Komawo tukwasaganye ekihana eta kyasobola Masaka Jackson. Kati ali Kampala Pro Max. Kati awo ne Mati mpola nga ne Mati wabayo ne kapata ankubira ku simu nangamba jangu tukwasaganye just kunzikiririza sinte gama nti mmanyi nnyo oba nina nnyo kyemmanyi naye obeeranga n'abantu abo bwe bati abanene boolaba nti nno talenti zaabwe ziri heavy naye nga bakukkiririzamu kikuwa amaanyi era kikupushinga on a daily basis. Kati munnange tuvaayo lumu ajja wano Jackson ayogera zaali ziwera ssanga mwenda ebbala likutte bwe riti n'agamba abantu let me introduce to you a brand new talent in Masaka City. Teyampita n'agamba MC Ryan come over nentandikaawo mpola nenkola eddakiika nga 2 brata DJ yali ali mu kkuba brata n'asanyuka nnyo kubanga ali andabyeko eri wansi ku gym ng'era mmanyi nkuba ku byuma brata n'asanyuka nnyo kale okundaba n'oyo Mike oyo manager brata MC Viper naye n'asanyuka nnyo n'agamba let me take on naye nga kale basanyuse nnyo okulaba nti nno nkola ki era bajja mu gym nali sina na namba zaabwe ne bazimpa enkeera ne bampa ennamba nanga naye tugende tubeeyo tukube vibe naye nga yalamu awo nga sijja nnyo mu kimubbaala kubanga nali Jackson amaze okgenda e Kampala nali sirina nnyo muntu gwendi close naye MC Brian mukwano gwange naye nga siri nnyo close naye wadde nga naye ayina kyogamba nti yansupportinga mwano ne wali mpola bwento kati yabulira Brian akyakola abeeramu era drivers kubeera abeeramu era ajjamu ne muno olumu kati mpola Mati MC ategeka eri ku ddembe nnyo ddembe mani ya kamandi gamba lwaki sigendako eyo muweereza message angamba jantukwatemu ngendako kusiza nsabayo omulimo omugagga nangamba sinatuuka kola mu kifo ekyo bwatyo nangamba mpozi nga ndabi sinatuuka kola mu kifo nangamba sinatuuka kola mu bifo ng'ebyo omugagga bwe yangamba nangamba mpozi nga nkoledde ebbanga ewantu ye naakola ki nandaba ebbanga erikola ki nensigalawo ku ddembe nga nkola ne Mati atandika tutimanga babiri ne tukola mpola kati awo wenavaayo nenzira eri wansi ku sawuna ku Lwokuna nga tukola ekibira Forest Vibes manager Oswero nga yategekayo then nenkolako n'eri ekatwe ku Kira Sport balwaliro nga buli Lwakutaano ngera manager Oswero yategekayo nga aliyo bucket night tugikola ne DJ Martin Pro mpola bwentyo kati ku kibira eyo gye nali ne ba V-Sport najja SK Brian najja n'agamba ndoza agenda gifula V-Sport ezennaku ndoze nasemba okola ku kibira nga waliwo omanyi ebiseera ebisinga administration weekyuka enkyukakyuka esobola okujja ne ku mukozi wa wansi oba ne ku muntu wo wansi kati enkyukakyuka eyo nesanga nange ekoze ekintu waliddemu nga nabye sitegeera buki bulungi nengamba SK Brian ngenda sooka mpumulemu mbadde nsaabusaale nanga nti wali buzibu newonaagala olunaku lwonna olulala ojja kujjanga okole biki nenvaayo kati mandi eyo DJ Marvin Pro nankubira kuba nali nkozeeko naye wali ku kati wali D48 bali obudde bayitawo waddayi bali bayitawo seinana nali nkozeeko naye naye ngera akweyiya bweyiya Marvin Pro nankubira nangamba alo Ryan kyekiriwo gyendi biki onaagala kwogerako naawe nga tampa manager apo nalina mu gym manager apo nga ngamba Ryan gyebale ogamba oti amande njagala oyiteko wano kuchoma ndi ku gym nze ali ku gym Marvin Pro yankubira
nampa manager Apple nangamba itako wano kuchoma ngomaliza byokola manjagala lero nkwate mulwali lwa mukaaga beya nnuma nenyangu amangu samalayo na workout neyamba ha kanyangu we ngabo omanyire essanyu lyoba ofunye nga omuntu mu kifonga kinakubidde wa bino ebimu ku bifo ebisinga okukola Masaka era ebisinga okwettanirwa Masaka era ebisinga okwagalibwa Masaka manager Apple najjaawo nangamba ndaga ku video nali sina simu bulungi obudde obwo isimu yange ate gye nnina nayo yakweyiye eri ku muliro bwebityo asina simu nanga kale ojja kujja okwatemu ondageko kikyolinawo olwalero ekiro nambuza gye nali nkozeko ne mugamba ku ddembe ku sauna ku D40 eyitibwe ntyo naye ekikulu kya byonna mwobwo obudde obwo navira ku sauna nagendako ke Kampala kati wenduke Kampala oba lwali lunaku ki nengendako ku Thrones nensangayo mukwano gwange nga manyi nayayana nnyo nagamba ono omwana emusi ne bampaamu ku Thrones nenkolamu eddakiika oba zaalinga 15 nenga kyenzijukira nasangawo badagi Nice omukozi wa NTV ne Linda Den nembabongako awo nesaabe wanyo kuba nali sibamanyi nnyo era manager Apple mukumbuza namugana nakolako wa ku Thrones nangamba wewe namugamba nenzija ekiro ekyo nentandikawo okukola mpola mpola naye era ayajja okola trial nasasulwa era ne bampeera naddala omulimo paka kati otwogera ku mwaka 2020 era nedda ssebo mwaka guwedde mwaka guno gwennyini mu mwezi ogwokusatu awo gwokuna bwe watyo kitegeeza wakakolawo emyezi giringa nsinnaguwezaawo ngwezanga mu gwokusatu awo nga tugenda mu gwokuna bwe budde bwe nagiramu